bafumbira oli ku mukolo Atandise simanyi tustopinga abavandimwe simanyi tetugenda kukkiriza abavandimwe mukulu Geoffrey Lutaya kuwadde ekitiibwa ku bintu by'aba palamenti nnyo kubanga Lutaya nenkeera kubuulira abantu bo nti tolina kye wali okoze mu parliament kimalamu amaanyi nti sipiika takumanyi by face wajja mu politics for business nkusanga wano mu ministry ya health ng'okimye buddiiru abo abantu b'okimako buddiiru bu contract ne babukuwa olowooza temuliimu bavandimwe abavandimwe lwaki kikubeerera topic ku mutima simanyi mu stopping abavandimwe baba stopping muki munnange Lutaya njagala kukubuulira abavandimwe baamala ebbanga ddene nga balima mu nnimiro z'Abaganda ennimiro zennyini n'ennimiro z'omunju antegedde obulungi otegedde nti ne Ssaabasajja atufuga mutabani wasooka wa muvandimwe Bobi Wine mukyala we abalwanyi ba Patricia bafutu soja bamemba ba parliament basewungu bakatabaazi ba Dr. Kagaba bonna bemulaba banyeko Deriki bonna abo bavandimwe kati Mr. Lutaya lwaki otankula olutalo lunaakujja mu kafo k'ekitiibwa k'oyina obwamemba bwa parliament bukuweesezza ekitiibwa kubanga musically senga togenze mu parliament Lutaya misaaki nga mwandibadde n'empalana nnene anti papa's sport naawe ogiwulira ne woba weewase ogiwulira wuyo ategeka n'ebivulu believability mwayimba basatu gye gwe bajjamu ne bawa obwassa Mr. Geoffrey Lutaya tukwagadde nnyo olw'okubeera mu parliament as a silent member tetukuyinaako na buzibu naye okuyimirira mu bantu n'ogamba bakyawe batuuse obuzibu ku bavandimwe ofa kinensi mu parliament mulimu bamemba 120 something bavandimwe ebintu ebimu oyina obbireka abavandimwe kati mu Uganda balinga woolaba bagge bw'oyogera ku bagge mu Uganda nti oyogedde ku Buddo college aba Vienna bakusekerera kuba yo Vienna batraininga n'obatraininga era waliwo bayanga couples abatraininga online ba Vienna ensi eri mu kumovinga from order to disorder and it will be difficult for us to go back to order. King's College Buddo tujivunaana bisiyaga ne leero nsanyuse nnyo speaker wa parliament Tayebwa agambye abaana baggwawo mu masomero inze stories ennina ku masomero ag'ebbeeyi Vienna College Buddo King's College Kisuubi ntuuka ne ngamba Katonda wannyamba oba obutabana baana bayina ebintu bye bakoze abaana bammwe ne internet ebintu byeyigiriza abaana bammwe biri disgusting ne munnange kati ate bye byabagagge biri ku promotion wano Gashumba wayogera pain gyayitamu ku mwana we buli muntu n'ayogera naye waliwo gwe mmanyi ayina babiri bana ate bagge ate beebaka omu yeebaka ku munne kyokka ba Luganda naye nga wabitiibwa ekiri mu masomero ne sipiika wa parliament akyogeddeko kirungi kati ebintu byenjogerako nesanga their national topics nabagamba ku King's College Buddo amasimu ne bankubira oyo none essomero lya Kabaka kwegamba bo bali concerned ku ssomero tebali ku mwana atonya awunya abasomesa gwe bafokose mabega ne beegaana mbu si basomesa nensanga bonna ba apologist b'essomero eryo naye nkugambye King's College Buddo nze sirina buzibu n'abaana bamwe babafuuka bagge
kyeninako obuzibu ye muntu okkako omwana ekikolwa ekyo naye nga nalabyeyo abaana baviye na college bato bawala na bawala balenzi na balenzi ku compound. It is normal. Name Europe jembera it's normal. Jenali nkyaliyo jenali oba naye nga kiki kigenda maaso mu masomero era simanyi omwana musindise wa teacher ku coaching jalla Violeta vakukaanaako Violeta vira ddala ku kataleya ojja kwereetera ebizibu. Violeta wakatandiko yimba kiki kyoyagaza abaana abo baviiko ddala sigala ku musiki. Oyo omuwala si saiziyo tagenda kwagala olabanga nti mwenkana temwenkana. Violeta towenkana ate sente za studio atoyagala zigula mu pizza. Violeta ogudde ddalu wakansanga n'ongamba toyina sente za video okyayi ate kati omuwala oya Violeta tonnatuuka wantu wonna werinaanya muwala. Soko concentrating ku music abawala ojja basanga naye yenna amaaso gamuli mu ngalo. Omwana oyo anaayimba oyo omanyi oyinza okujja ng'olina ekitone n'obeera distracted n'ogendera mu byabawala n'ebikutwala n'ogwa. Violeta concentrating nnyo ku music va ku birala byonna by'olowoozaako. Gwanga mujje Chameleon nga 10 February activated ate nga ziza bafana abiri weekend eno mu go dancehall carnival nabaddeyo byanyumidde nnyo. Martha Mukisa ye muwala omuto kati alina music abantu gwe bawulira era Martha Mukisa big up on yourself. Ziza bafana dancehall general era mukajjansi Saturday no nino okgendako mukka abaana babadde eri ensolo za ziza bafana bannange omwana alina ensolo tesolo solo eya abawala baagala bafana. Nze nali simanyi ebintu abawala babyaganyo naye nalabye omuntu ekajja bafana olukwata omuziro n'agamba ensolo abakazi ne babuuka mu nnyumba ne balyoka batiribiza obubina oba bafumbo oba bapangisa oba ziza bafana wallahi ayonoonesi natuuse mu kajjansi ensolo luyimba si mbade silulinako nnyo naye bannange luli lukuba bakiga fakisa mankutumiddeko oba okola obubaka abantu bagambe balekerawo siga obukyayi kuba Western Uganda ng'ate aba Western Uganda batwala obudde ne bakola nga bo bali mu kunywa ngule ne beebaka ate ne bayomba so gye bali mu nte bakiga facts mukiga wanga jeno ng'aleese sente bali banywa ngule mubaleke banywe beebake 10 February gwanga mujje Saturday no dancehall carnival ziza bafana straight